Ababaka ba Paalamenti abawoma omutwe mu ky'okukungaanya emikono gye beetaaga okutwala mu Paalamenti okusobola okwanja ekiteeso eky'okujja obwesige mu bakamishona ba Paalamenti abana be balumiriza okwezibika ensimbi za kuno eziwera ddala akawumbi kamu n'obukadde 700 nga bano bakulemberwa omubaka wa Rwemiyaga Theodore Ssekikubo bavuddeyo ne bategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde ez'okwanja ekiteeso kino mu Paalamenti era nga ku Mande eya wiiki ejja bakubukeereza nkokola boolekere mu Paalamenti bakwase Clerk wa Paalamenti ekiwandiiko kyabwe nti ku lunaku olw'ebbalaza ng'ennaku z'omwezi 5 ku ssaawa 8 ez'olweggulo tusuubira okufulumya kye bayita notice kubanga emikono kyo kiwedde tewakyali ssaala yonna eri sipiika wa Paalamenti naye nga tujanjula eri Clerk. Amateeka gaffe galagira nti Clerk mu ssaawa 24 zokka okutemya n'okuzibula petition ajja kuba ajanjudde agitutte eri sipiika. Ssekikubo abadde wamu n'ababaka ba Paalamenti okuli owa Kalungu West Honorable Joseph Sewungu, owe Kasanda North Honorable Patrick Nsamba, owa Kalungu East Honorable Francis Katabaazi wamu n'owa Kajara County Honorable Michael Timuzungu nga bano banjudde emikono egiwera ddala 188 gye bakuŋŋaanya. Ssekikubo asabye babaka banne okuba obulindaala baleme okusuba olutuula lwa Mande lwe bagenda okwanjizaayo ekiwandiiko kyabwe okuli emikono gino era nga basuubira nti ku olwo sipiika waakukkiriza banja ekiteeso kino mu Paalamenti. Ate ne sipiika alina ennaku 14 mbale zokka bwe ziti okubanga ayise Paalamenti ne bw'enaabeera mu luwummula ne bw'enaabeera egenze eggulu waakugiyita etuule mu nnaku 14. Kati ekirevu kiwedde okumwa tukowoola eri ababaka ba Paalamenti nti nno mutandike okwetegeka muwawule emimiro kubanga mu nnaku 14 sipiika agenda kubanga aleeta ekiteeso kino ekyababbi ekijjamu bannaffe obwesige. Ono agamba nti olw'okusaba kwa bannayuganda tasaana kulinda kuteeka kiteeso kino ku lukala lw'ebyo ebinaaba biteesebwako oluvannyuma lw'okufuna obubaka okuva ewa Clerk wa Paalamenti. Nsembayo nga twebaza bannayuganda. Bannayuganda temuba kufaayo ku nsonga eno teyandibadde ng'egguka mwe mugiggusizza. Ababaka ne mubajjukiza, ababaka ne mubasaba, ababaka ne mubawooyawooya bajja batuwa emikono. Mwebale kuwooyawooya babaka, mwebale kubajjukiza, obusimu bwabwe mubulina, wabula bw'oba towulidde erinnya lino erisomeddwa omubaka wo mujjukize nti eryaffe baasi egenda kutulekawo oba train. Amaliriza asiima ababaka banne abasobodde okubawa emikono era n'okudduukirira omulanga gwabwe gwe baliko okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde mu Paalamenti ekiviiriddeko erinnya lyabwe okuttattanizibwa. Mbeebaza ababaka abo nti nno bagelemedde ku nsonga yaabwe eyasooka ne bagamba nti nno oba obwa chairperson butwale era twebaza ba chairpersons abatuwadde emikono kati gwe yabadde yeekwasa nti nze nninda kakiiko nze sijja nze ndi chairperson ekiteeso kino kigenda kujja gye tuli ebyo byonna bya pa. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.